atera abazadde nkimanyi banoonya amasomero gye bagenda okubanga batwala abaana baabwe weewaawo abamu bye batadde ku pressure ate abalala basobodde dda okubanga bafuna amasomero naye gwe atannafuna njagala okujjukiza essomero lya Vision for Africa gy'osobola okutwala omwana wo essomero lya O ne A level balina science laboratory gw'omuzadde agamba nti eno new curriculum omwana wange alina ogifunamu balina science laboratories mukaaga ezijjudde balina ICT laboratory ate mukwano gwange balina ne library erimu buli mwana kye yeetaaga basomesa omwana ku musingi ogw'eddiini olunaku olwaleero twagala kubaganya ebirowoozo ku nsoma y'abaana bano ensonga ya pocket money abazadde mugiwulidde etadde abantu ku bunkenke omuzadde agamba omwana lwaki ansaba pocket money mitwalo 10 abalala ate munnanga abali mu masomero ga gavumenti bagamba abasomesa babulawo ebintu bingi olunaku olwaleero twagala kubanga tutangaza ku nsonga ezo era nga twegatiddwako mwami Patrick Kaboyo agenda kuba ng'atangaza ku nsonga eno no munnabyanjigiriza ngenda musaba asooka kubuuzeeko n'oluvannyuma tweyongereyo mwami Kaboyo buuza ku Mulabi wa Spark TV. Weewale nnyo nyawo okumpita okujja abatulaba mwena mwasuze mutya happy new year musanyusa okubeera wano ekiro kyakulimbya eki nze sirimbi wandi mugezi bannabyanjigiriza muba bagezi mba ntunula buli ssaawa okay. Neebaka katono neebaka ssaawa mukaaga buli lunaku nenzuuka ssaawa 11. Amina webale kuwaayo n'ogamba nti munnaye ffe tugenda kulwanirira abayizi wali mu covid mwarwana olutalo olwa e-learning okubanga abayizi bano basomera ku mikutu egya intaneti paka lwe mwaguggusa. Webale nnyo okuba nti oli munoonyereza mulungi nnyo oba ajjukira ebyaliwo kubanga abasinga balaba amasomero gaguddwawo oba abaana basoma tebalowooza gaggulwawo gatya. Kituufu. Naye olutalo lwe twalwana bwe mpulira nti olujjukira ate ng'otweyanza kinzizaamu amaanyi ne banange abatutunuulira abali ku lutimbe nga Haji Ismail Mulindwa n'abalala tetwebaka ku biseera ebyo kulaba nti amasomero gonna gaguddwawo era ebiseera ebyo twayambibwa nnyo ddala ne Honorable Minister Dr. Musenero abalala bye batamanyi naye ffe twabeeranga mu boardroom. Okay. Yes. Mu bufu obwo bwennyini bwe twagala otandikira gavumenti yavuddeyo n'egamba nti ensonga y'aba head teachers bano both government schools ne private schools bagala ku making sure nti ba head teachers bali present benyigira mu njigiriza y'abaana bano kino mugenda kitambuza mutya kuba tulabyeko ba head teachers mu government schools ezisinga ng'ayiza n'okumala weeks nga 2 weeks nga 3 nga tali nnyanga nayo tamanyi oba abasomesa gye bali tamanyi kwegamba abamu nga n'emirimu bagirekedde abasomesa njagala tutandikira awo ku nsonga eno. Webale nnyo ddala olwaleero bwe tutudde wano waliwo abantu bangi nnyo abafuluma emakerere nga babatikira ezo degree abasinga ennyo bye bakozeeko okunoonyereza ensonga zimu ze zino ze tugenda kwogerako. Ensonga enkulu ennyo eri ku school leadership and administration oba essomero balitambuza batya mu ngeri y'abakozi gye balina okukolamu ate nammwe abakulu gye mulina obikola nga mutwala abatambuza emirimu mu masomero. Kituufu. Weewaawo tukimanye bulungi nnyo nti ne bwe twali mu secondary school batugambanga nti ne Yesu naye yakola work okukola emirimu naye naturally abantu tebagala kukola. Njagala nkusookeze ewaka gye tubeera abaana bajja kuzukuka ne babeera awo alina okulongoosa ennyumba okwoza ebintu okwoza tooyi oba okulongoosa okwera nga buli omu ayagala osooka omusindikirize omugambe nti gundi jangu okole kino ate ebyo si bwe byali ffe nga bwe twakola abali mu myaka 4+
naye abaana b'ennaku zino n'ebiseera by'ennaku zino waliwo ebintu bingi bye tuyita distraction oba ebituwugula kati ebiwugula tebiri waka wokka biri no mu masomero ojja kwesanga nti olina kampuni oba olina emirimu gy'owadde abantu okukola naye bw'oba nti tolina system ebakebera ojja kwesanga nti ebitundu 6 ku buli 100 babibeera ku TikTok ku kaboozi banyumirwa naye banyumirwa ate nga gwe bw'osasula ate ng'osasula n'omusolo weewaawo gavumenti kyekoze nze nga omukulembeze mu byenjigiriza ate nga aluddewo alaba ebintu bino ate nga n'obisoma tubisoma nga bwe ngambye ne Makerere bye baliko bye banoonyerezaako kye kituufu nti ba head teachers babeere ku mirimu gyabwe gye bakola kubanga bw'oba olina motoka nga togitaddemu mafuta ekunyumira naye tetambula nawe olina kubeeramu naki n'amafuta kati n'essomero lyaffe okutunyumira nti abahead teacher abakola obulungi balina kubeera ne support supervision oba okuyambibwa nti basobole emirimu gyabwe ogikola obulungi weewaawo waliwo mu mateeka gye tuyita reward and sanctions bw'oba okoze obubi bakuyite bakubuulire nti ensonga eno ogikoze obubi lwaki waayo accountability naye ebiseera ebisinga mu institution zaffe tugenda nnyo ku sanctions ate ne twerabira ku reward ojja kwesanga nti mu bakozi 6 olinamu abakozi 5 be batuuka ku mulimu ku budde be bakuwa ebintu mu budde kati abo kangeze nti be ba head teacher naye gwe okitwala for granted nti tolina kyobawa ne mu meeting toboogerako kati abo be balina kuba kyokulabirako nti ddala basobola okukola ebintu ebyo weewaawo gavumenti yo ebeera comfortable nnyo kwegamba buli kimu weekiri emisolo tugisasula bagifuna abasomesa head teacher ne babasasula naate bwe tudda erudda lwa private schools ekigambo kiri kimu results abaana bayise ne kukola nti bye bakuwadde wabikoze kubanga systems zirina okubaawo weewaawo gavumenti ayinza kubeera bye nti abantu ba private bano nga bahead teacher baabwe tebeebuzaabuza kiki kye bakola kati gavumenti kyerina okukola kwe si kukyogera bwogezi nga bwe kiri ekolewo n'okunoonyereza okutuufu okuli scientific eyinza okukolayo rapid assessment nekyalira amasomero nga 2 negattako bino Makerere oba Kyambogo bye bakoze kubanga researches nyingi nnyo ne tusobola kujja mu ekintu ekinaatuwa amazima nti ddala kino kyekirina okukolebwa obulungi ekiteeso kirungi nnyo tulina okukitambuza ate tukiwagira naye kirina okubeera backed ne scientific study ate study eyo nga bwe tuli wano nti twogera Oluganda bakwate report era bagikube mu Luganda nejjaja ali Masaka oba Luweero asobole ogisoma nti obwedda kino ekintu bwe kiri bwe kityo kubanga abantu abo bamanya okusoma basoma Bayibuli basoma ebyawandiikibwa mu Luganda naye obuzibu bwe tukyalina nti report ennungi ennyo ze tuyina ezandibadde ziwangula bazitegeera abantu zikyali mu Luganda ate nga zikyali mu Luzungu kati olwo olufuutifuuti si buli omuntu asobola olwogera olaba eyo y'ensonga endala so gwe ng'alondola ebyenjigiriza ogamba kye baliko omulamwa bali ku kituufu
naye we baba bakola ba implementing ebintu bino wammanga okujjako okuwandiika ebyo bye baagala okukola nga babitadde nabyo babizizza mu Luganda. Gwolowooza government wandigiwadde magezi ki okuteekawo strategies naddala ku ba head teachers? Njagala nkubuulire nti ba head teacher abatulaba bo bakimanyi nti tebabaayo nti si bangu. Nabo si bangu. Nabo si bangu. Njagala nkubuulire kino bakimanyi bulungi nnyo nti ku ba head teachers nga 100 oyinza okusangako nga 30 abangu okutegeera oba okuteekako amateeka nga bw'okyagala ku lwa nsonga nga 5. Esooka nti bwe baba ba gavumenti bamanyi nti bo bali permanent and pensionable teri abakwatako. Basuubiza ottema emisaala gyabwe batuuka abayinza ojja kubeera eyo ng'osuubiza naye nga bakulabira eri mu kamwe agamba katumulabe nga bw'anaabitandika ajja kukakana. Eyo nsonga emu. Ensonga ey'okubiri nti ba head teacher abo b'oyogerako balina network ne political figures ab'ebyobufuzi mu gavumenti. Ojja kwesanga nti bw'oba oyagala muteekako etteeka eryo n'agamba omanyi banwanisa kubanga nawagira oli wateeka ono independent ne baletamu ebyobufuzi okuconfusinga ebintu ebiri technical. Ekyo kituleeta ku nsonga ey'okusatu. Bayibuli egamba nti bavudde ku bye balina okukola ate ne bakola ebitasaanidde. Olunyiriri ndwerabidde naye nga mwekiri. Head teacher olina kuba technical leader of the school oba technical head nga gwe olina okuwabula abaana abazadde n'abasomesa. Naye ebiseera ebisinga sinaba kikolako student yeri scientific naye nkirabye kubanga okuyiga tuyigira mu observation. Bwe nkulaba ebbanga lyenzize wano nga ndaba onyiganyiga nnyo manya ono omukyala munyiivu atera kunyiga ku makya. Lwaki? Nina okunoonyereza kiki ekyo ekikunyiiza ku makya. Head teacher alina okukola ebyo. Nkuwadde ekizampu kufa ababiri nga njagala kuggusa ensonga yange ku ba head teacher gye ngambye. Ba head teacher abasinga mu masomero bafuuse political figures nga buli kye bakola tebakirabira mu technical aspect nga bakikola nga bateekamu ebyobufuzi mu masomero. Kati ojja kwesanga nti head teacher bw'abeera bw'ati abasomesa bajja kubaawo nga tebalina okuyambibwa obulungi. Weewaawo ojja kwesanga nti tomanya oyinza kusanga nti head teacher abamutya tebamusemberera oba ng'abeera nabo. N'ate waliwo ba head teacher abalungi be tulabyeko zijja kwogerako ku beemanyi nti head teacher ono ali bwati ne bwati ne bwati. Bawe ebimuli byabwe. Kati njagala kuwa ebimuli ku head teacher gwe bayita Haji Zimbe. Akola ye atya? Otuuka mu ssomero lye tomulaba nti waali naye nga waali. Bw'oba tomumanyi oyinza kubuuza head teacher aliwa? Oyo atambula anoonya dormitory bali batya compound. N'ate bw'oyogerako n'abasomesa nga tebakumanyi bagamba head teacher waffe atusupportinga. Oyo head teacher wa Gombe Secondary School. Oyo ne ministry bweba etuwuliriza kubanga kyemanyi nti empuliriza. Eyina omuwa okusiima kusinziira byakoze oba byakola. N'abo tulaba abamumanyi bakimanyi nti si kujubisa naye nga ayina byakoze. Olabira ddala nti awaayo leadership. Kati eyo ensonga gye njogeddeko nti oluusi ba head teacher abalala bayinza kwenyigira mu byobufuzi ate nga si kirungi
okuwa essomero leadership. Ensonga endala nti bahead teacher bano abasinga balina ssente nga bwe tugamba nti yakolamu. Alina ssente ze. N'olwekyo bw'aba alina ssente ze, omuntu alina ssente si mwangu okufuga. Weewaawo buli mukulembeze atalina backbone nene afuba nnyo okulaba nti bakulembera basigala wansi asobole obbafuga oba tebafuna bye balina okufuna. Eyo endowooza ekyali mu bantu baffe. Naye ate bw'oba olina abantu b'okulembera nti bali bulungi, kwegamba kikunyiiza ki bw'oba ogambye nti buli mukozi katugambe wa Spark wano yevuga alina mmotoka, alina ennyumba asulawe, alina plot. Ojjukira omugenzi Professor Lawrence Mukibyo wa St. Lawrence Schools yatandika okuwa ebirabo abasomesa nga abawa mmotoka, abawa maplots, mayumba. Ekyo tekyali kintu kitono, kyali philosophical nti azaamu omutima ogukulaakulana mu masomero. Naye njagala kubulira nti kava yafa ekintu ekyo bw'obadde olina wokiwulidde. Kati eyo ye reward gye nayogeddeko. Kati abasomesa aba head teacher abasinga baba balina ssente nga zibasukkulumyeko, bajja kulaba nti eri etteeka nafu tebibakolera. Naye ate ne beerabira nti gavumenti eringa maamawo oba muzaddewo. Muzaddewo ne bwabeera nti mumpi gw'oli muwanvu ye muzaddewo, nti gw'oli munene nnyo olabika bulungi kati nga gwe bw'olabika. Tojja kugamba nti maama omanyi kusinga, nze ndabika bulungi. Aba ye maamawo. Era gavumenti bwekugamba nti lino teeka eryo libateeka, olina odigoberera. Naye weewaawo gavumenti nayo erina okuleeta polisi oba etteeka ng'emaze okwebuuza ku bekikwatako. Kati ku bekikwatako abasookerwako be basomesa, abaddako be bazadde, abaddako be bayizi. N'ate kino kyeyogerako buli stakeholder ajja kukyagala, kubanga buli muzadde ayagala nnyo okulaba nti head teacher awaayo leadership n'ebyalina okukola nti omwana we asome bulungi mu ssomero. Naffe abasomesa oba abazadde twagala head teacher ateebuzaabuza nga waali nga tomunoonya wiiki namba talabika, ajja lwakusatu n'afuuka mugenyi ewaka. Kati ekyo bwe kibaawo nti ne Ssemaka naye afuuse mugenyi, wabeerawo empisa embi ezibeera ewaka. Yes. Njagala tutunuulire empisa embi ezo ezibeera mu masomero singa omusomesa akeera ku makya, head teacher n'abeera absent, n'abeera ng'emirimu gy'alina okukola agirekedde basomesa, agirekedde bayizi. Njagala tutunuulire obuzibu amasomero ago aga gavumenti ne private ge gayolekedde singa head teacher n'abeera absent. Obuzibu obusookerwako kino ekintu kikusesa naye nga ate kituufu. Kyekiriwa? Indiscipline, empisa embi eri abasomesa n'abaana n'essomero. Kwegamba buli ssomero lina kubeera ne culture. Ate teri muntu mubi oba mukyamu oba muzibu ng'omuntu ow'empisa embi. Bw'oyingira ofiisi y'omuntu n'osangayo omuntu w'empisa embi gw'osookerako, olunaku lwo luba lufudde. Kituufu. Kati nga bwenze wano wanyaniriza bulungi nnyo, wampadde smile. Bwe mba nvudde waka nga nina ebintu byange bindi ku mutwe, nkendeerako ne ntuuka ku mulimu nga wakiriko. Naye head teacher bw'aba tali mu ssomero,
mulimu abasomesa nga bwe nakugambye okuva edda nti abantu tebagala kukola. N'abasomesa ajja kujja essomero weerinaaba nti lina staff room, abeere mu staff room. Yebuzabuze atambula, ateeka wano ebitabo, anoonya akacaayi, ali ku smartphone. Kyotomanyi nti mu setting y'essomero nga bwe tulina travel schedules nti ogenda ku airport, check-in point, waiting lounge, boarding, nti sawa bwezit you should be boarding and you should mwino okusimbula enyonyi taking off. Kati mu kibiina omusomesa ayina eddakiika 40 ye single lesson eya secondary school. Bwe ziba nti 2 ebeera double n'agiwa eddakiika n'emirundi 2 ze 8 eyo yessaawa emu n'eddakiika 2. N'ate ekyo olina okikola nti abaana b'osomesa bakwata by'osomeseza. Kale bwe tutuuka eno wansi twesanga nti essomo period dakiika 3 abaana abato. Period endala dakiika 3 ssaawa emu. Kati head teacher bw'aba tali mu ssomero okuwaayo kye tuyita support supervision n'okulaba nti waali emirimu gigenda mu maaso, ojja kwesanga nti buli lunaku ekibiina kifiirwa eddakiika nga 15 ku buli lesson. Ezo nga teacher yaziridde kubanga tewali supervisor. Kati bw'ogatta eddakiika 15 buli lunaku mu wiiki emu ne mu wiiki nga 2 ze basomesa n'ogatta obudde. Kati bw'oba toli mu school administration bakugamba naye abaana omwaka guno bakoze bubi, naye gw'olowooza nti bakoze bubi byabalemye bawandise bubi, neweerabira nti obudde bwabwe bwe balina okuba n'omusomesa bwakiitingibwa bwabbibwa. Ezo minutes bw'ozigatta. Kati ffe mu byenjigiriza ekyo kye tuyita time on task. Time on task. Yes. Okay. Time on task loss. Ng'ogaseeko nti head teacher tabaddewo okuwa obudde reports ze bamuwadde okusoma n'asoma n'azinterpretinga n'ayita abo balina okuyita obabuuza zino essaawa z'olidde nga tokoze nga nyingi. Kati naye aba alina ebimubuuza ku ssomero ng'alina byakola. So nga tetunnanenya baana nti abayizi bakoze bubi omwaka guno, tutunuulire head teacher abaddewo. Head teacher n'omusomesa. Ate njagala nkubuulire nti culture yaffe tugamba nti omwana bw'aba akoze obubi gwe ng'omuzadde otunulira mwana gw'obuuza naye wafuna biseera bimeka oba bbanga ki lye wagenda ku ssomero okwogera n'omusomesa okulaba nti ddala omusomesa ono abadde asomesa? Kubanga head teacher bw'aba waali nti ali serious abuuza abasomesa be, lwaki temusomesa abaana bano? Naye ate omusomesa ojja kwesanga nti balina omukwano ne head teacher tababuuza, abaleka bulesi kubanga naye taliiwo. Bwe bamubuuza bw'ababuuza naye bamugamba ndaba naawe tobaawo gw'oba oliwa. Kwegamba kabeera kavuyo bwe katyo. Blame game. Blame game. Okay. Naye bw'abeera nti abeerawo nti waali akuyita n'akubuuza n'omuddamu n'oyamba omwana, kubanga mu bintu by'okusomesa tewali
mwana musiru omusomesa yalina okutwala ekintu ekyo ekyobusiru nti musomesa ye musiru teri mwana musiru n'abasomesa abampuliriza bakimanyi kubanga omuzadde akuwa omwana we omufuule ekirala kubanga watendekebwa okusomesa abagezi n'abasiru bonna nate oga omwana ono musiru were musiru ate nedda yensonga lwaki emabegako mwavaayo ne mugamba nti abasomesa bano nabo batuleko ebigezo bino oyagala kuleeta obuzibu nakiraba ne nga abannaye ate mukoze mutya mwami Kaboya olinawo ogenze n'ogamba nti head teacher ono ayina okutambula agendeko mu dormitories agendeko eno n'eno so mu bwongo bwange ne ngamba nti head teacher ayina okubeera waalawune buli klaasi amaking sure nti ono omusomesa gyali bw'aba ayina essaawa emu ddala kituufu agisomeseza edda nga tukula twalina obuzannyo ng'okola bwoti n'okwata bwoti n'oteeka bwoti n'ogamba nti londako kali luddawa n'olondako guno naye kituufu nti mwekali nedda bw'okola bwoti osanga nti kali saidi eno kati osobola okumanya nti kali muno nga wakirabye ng'obaddewo n'okiraba nti nkakyusiza nenkateeka wano kati gwe bw'obeera head teacher nga gwe supervisor oyina okumanya biki ebigenda mu maaso kusinziira ku neeyisa y'abasomesa y'abaana oluusi n'abazadde kubanga ekibeera mu bazadde oluusi okirabira mu neeyisa y'abaana weewaawo naawe head teacher olina kuba nti ofunamu lesson n'ogenda n'osomesa kubanga buli head teacher yenna mu ggwanga yafuuka musomesa okusooka kati emirimu bw'ejja muyitirirako egya leadership ne administration abasinga tebagenda mu kibiina ate naye nga balungi nti bwayingira ekibiina ng'asomesa chemistry abaana bayinza okukwata concepts obulungi ennyo ne zibabeera mu mutwe kubanga ekyo kiringanga kati bwe tugamba nti MD wa Nation Media Group aze n'abasanga n'abawaayo topic ne bw'oba tolina notebook olina oginoonya n'owandiika n'ogamba omukulu ajja kati head teacher bw'aba agenze mu kibiina okusomesa eddakiika 40 si nyingi 40 ekyo kirekako lasting impression nti omukulu akoze eki naye asomeseza abaana bajja bikwata kati ekyo kiyamba head teacher okuba nti ensonda zonna azitegeera nti ayina 360 degree view kiki ekigenda mu ssomero kankuwa ekyokulabirako nze waka ewange mala weeks nga 2 nga naabira in my bathroom naye nfuna olunaku lumu abaana ne bansanga ndi mu bathroom yaabwe we naabidde ngenda kulaba ddala toyi bajooza baweebwa nga detergents babiyeye basudde batya ebintu kwegamba bw'oba olina abaana nti bawala n'abalenzi waliwo bwe balina okweyisa bwe baba nti abalenzi bakozesa bathroom eyaabwe n'abawala bathroom eyaabwe gwe maama waabwe okozeewo ki okutereeza ebintu bya hygiene waliwo abantu abayonoona toyi kwegamba avaayo anaabye naye tayagala kuddayo ekyo kyekinzizaayo kati that same akantu kenjogeddeko akakodyo baka culture koina kayina n'okukola mu masomero gendako mu biyigo by'abaana head teacher mu boarding tosindikayo bano ba cleaner tukayo labe
wawunya amazzi ddala g'osasula sabbuuni z'oggula toilet paper bamukozesa oba bamuyiwa mu mazzi ne basuula ne badayutinga gwe nga budget yeyongera ng'ate otubuuza abazadde twagala school fees endala kwegamba bw'oba nga bwe bagamba nti tuli ku ground eticha bw'aba ali ku ground ensonga eri gye nkugambye nti empisa embi mu ssomero ziba zivuddemu ne head teacher ali ku mmere y'abaana bwe kino okuba yakawunga bwe kino okuba tebakufumbira eri separate bw'osanga essomero nti head teacher bafumba emmere ye head teacher ne administration nga si ya buli omu gy'alya jayo omwana wo awo we tutuuse balina okufumba emmere nga buli omu asobola ogirya ali comfortable kati awo nga bwe tugamba nti omugendo gw'ennaku zino tugamba nti mu byenjigiriza leaving no one behind tolina gwoleka emabega omulise akawunga ng'otaddemu River Nile nga tegwolya nga bakuteereddemu ekijanjaalo nga olya bulungi abaana mu ssomero balya emmere nga yemu ne ba head teacher waliwo ba head teacher betuwulira nga yagamba nti essomero bwe liggulawo abeerayo ku makya Monday to Friday ssaawa 5 ezisigadde n'agenda n'akola ebibye head teacher ono njagala kubuuza alina okubeerawo nti ne mu preps ez'ekiro abeerewo era still amonitaringe na kirungi ki ekirimu ekyo head teacher omulungi asasulibwa kituufu kati bwe mba nkusasula mba nkwagala ku mulimu without fail naye si kituufu nti olina kubeera ku mulimu buli ssaawa buli lunaku kubanga waliwo ebirala ebirina okukolebwa nga bikwetaagisa oluusi ovudde ku station yo ng'ogenze ku headquarter oba ku district oba wabweru oba mu lukungaana kati head teacher muteeka tava mu ssomero abeeramu etteeka bw'etyo bwe ligamba abeeramu ng'akoze kye tuyita delegation odelegatinga ne bwoba olina woolaze naye nga head teacher ye mwali n'ate mulimu ba head teacher abalala ajja mu kooti ye ng'eno n'agiteeka ku ntebe alimbelimbe gwe n'olowooza nga mwali yayiseemu dda ali ku bibye takoze na delegation yateekawo embeera nti buli omu amutya tatuukirirwa naye head teacher bw'aba asasulibwa gavumenti nti emuwa omusaala alina kuba nti agoberera standing orders zekyogerako neteeka n'amasomero galina obukulembeze obusookerwako bwe tuyita board of governors board chair wa board of governors alina kuba nti head teacher amuwadde byalina okugoberera ng'ate biva mu tteeka erimanyikiddwa naye nga bwe nakugambye okwebuzaabuza kungi nnyo ku mirimu n'ewaka kati okukitereeza tulina okulaba nti we natandikidde we nakugambye nti rewards and sanctions abakola obubi tubayite babeere accountable tubabuuze batuwe answer abakola obulungi tubawe flowers zaabwe tubatijise tubeerewo n'akajanja n'abalala nabo basobole okuyiga nti wekola obulungi bakweyanza. Ministry of Education yavuddeyo n'eyogera ku nsonga y'amasomero agakola agalina cut off points nti mwakaleeta abaana ate oluvannyuma mugamba nti ogenda mu senior 2 bw'oba toyise tugenda kukugoba ate ogenda onoonye essomero eddala. Kino ne kyaffectinga performance y'abaana. Gwe ng'agoberera ebyenjigiriza kino kyogerako ki? Oyogedde ekintu
mu lufuutifuuti tugamba nti the big elephant in the room. Yes. Ekintu ekyo kye kigatta ebikolebwa ewaggulu. Tojja kitunuulira ku secondary school wokka, ku buli level gye tugendako basengejja. Okimanyi bulungi nnyo, saagala kubuuza kibuuzo kiri personal naye kiryoke buuza twagala abantu bayige. Bwe mba nkulaba nti olina abaana nga babiri wadde wane Buganda ffe bagamba abasajja toyogera abaana tebabalira abaana. Nze nina abaana abasoma mu masomero. Kati abaana bano abange nze tebasoma mu UPE. Njagala nkubulira ekituufu lwaki. Kubanga eludda ewabakwano baffe bo bagamba nti automatic promotion olina okuyitamu. Kati abaana bano bwe bava eno wansi nga bali bakuyitamu, ate bwe batuuka ku senior 1 ne bagamba nti twagala wano selection. Kati bw'oba ovudde eno nange ng'ongambye automatic promotion, tambula express highway direct. Ate lwaki wano ngamba sooka oyimirire oyite wano ogende mu senior 1, oyite wano ogende. Mbadde ndowooza nti twandigenze butereevu okuviira ddala wano wansi paka e Makerere nga bwe waliwo ayagamba nti ye yasoma n'ava gye yava n'agenda e Makerere bwayise paka e Kawempe n'ayitiramu ddala. Kati bw'otunuulira ensonga eyo gye nkuleetedde nga njogeddeko nga bwe njogeddeko, tulina okulaba nti bwe tugamba automatic promotion mu bibiina ebyewansi, ate lwaki ompa selection? Kati selection eno ye secondary school head teacher gy'agoberera okulaba ani anaasomesebwa obulungi mu bibiina, okulaba nti yeeyongeddeyo. Naye underlying principle nti mu nsi ezaakula omwana bw'ayingira ekibiina, omusomesa omutendeke aba mutegedde nti omwana ono agenda kubeera engineer, journalist, doctor, lawyer nga akyali wansi. Kati omwana ono bamubeerako nga tebamuyina okumuselectinga nti gwolemeddwa nti gwe togenda, kubanga baba babamanyi ne babatandikira awo okubanakyaringa. Si kubanakyaringa nti bakozesa guesswork oba bateeba ani akalina, nedda, bakugu, basomye. Weewaawo eteeka gavumenti eno bwerirese nti baagala okuba nti buli musomesa asomesa alina degree. Ate abantu ne bagamba musaba bingi nnyo erererere. Oyo Kerere tebamanyi background lwaki. Yeyo ensonga background yeyo nti bw'oba osomesa omwana olina kuba osobola, kubanga okusomesa omwana si kutunda nyaanya mu katale mulengo. Olina omutegeera obwongo. Byokozesa olina kuba ne theories z'osomye mu psychology ng'omanyi human growth and development. Omwana akuza atya, yeeyisa atya, empisa ze, ono omwana asobola kuba atya, y'anaakula be bano abanaasobola okulimba nga bakuze nga tosobola n'obbawa ssente oba ne bamenya amabank. So ebyo ebisaanizo omusomesa alina degree yekka yasobola okutunula beyond, kubanga byaba asomye kati olaba omusomesa yenna asomye ku level ezisookerwako waliwo kye bayita
child study. Bw'oba otendekebwa abakusindika ewaka w'omwana okole child study omusome olabe setting ye socially, economically, wali environment wava bw'okomawo mu training center nowayo report notegeera omwana nekiba kikuyambyeko nti olina otegedde naye ezo ziba surface knowledge. Kati okugenda deeper olina kwetegereza omwana ono bw'aba ayogera bw'ati, azanya bw'ati, akola bw'ati, ayeeyisa bw'ati, nsonga ki. Kati bweyongerayo ewaggulu ngo trainings buli musomesa akola school practice. Kati intern. Yes, okay. School practice eteeka eryakolebwa twagamba nti weewaawo tujongere efuuke mwaka mulamba nga school practice omusomesa bw'anaavaayo nga bamubeekinze ng'ali bulungi nnyo ebyo bikuyambako nga bw'ombuuziza nti omwana ono ombuuziza ekintu kya selection omwana bw'oba omutegedde omanyi nti ono omwana ajja kubeera bw'ati tujja kuba nti tubasomesa nti bano ba scientists bano ba artists bano bakatemba bano bagala kuyambibwa nga system eba buildinga weewaawo amawanga agakula bo baba bamanyi nti kati bwe tuba tulina treasury kati nga Ministry of Finance eye Uganda treasury ku baana betu sengejeza mu ggwanga tumanyi nti eno cohort tujja gitwala mu Bank of Uganda, eno cohort ejja kugenda mu aviation, eno cohort ejja kugenda mu Millennium. Ojja kwesanga nti sawa zino wetwogerera olina ba officer n'obawa trillion obukadde nobuuza ate sente mu Bank of Uganda zibula zitya. Kubanga omuntu gwe wateekayo tewamwetegereza system ebangula esomesa abaana tekola intellectual talent identification ne placement ey'abaana. Kati kyetuyina kwe kulaba nti tukozeseeyo tuva wansi automatic bwe tuka wano ne tusengejja ne tuke Makerere era ne tusengejja kubanga toyingira mu government scholarship program nga toyise mu kakunguta. Naye okuyita mu kakunguta tekyandibadde nga kikuteeka ku biki by'ogyemu, kyandibadde kikukunguta ku biki by'ogenda okusoma okugatta ku nation development. Kubanga bwe tukola study endala si kituufu nti bonna abagenze ne basoma abagenze ne basoma e Makerere ku merit selection nti bwe bavuddeyo era abakomyewo nti bayambe eggwanga. Ojja kwesanga nti abasinga abagenda ku merit bwe bamala bwe batyo bwe badduka bali Canada, Japan, Singapore bakola byabwe kati eggwanga teribafunamu. Nate bwe tuba tubakozeseza okukusengejja kwe nakugambye tubatambuza ne tubagoberera ne tuba monitoringa ne tubazza ne tubateeka mu bifo mwe balina okubeera okugasa eggwanga. Waliwo abasomesa abavuddeyo ne beemulugunya ogenze noyogera ku kya internship nti bakola internship oba bagenda mu field for a full year. Waliwo abavuddeyo ne bagamba nti ate bano we bajja ne bakola intern ate bano ababaddeyo nga bakola practice be babayigiriza. Kati ate mugamba nti bano ababaddeyo baddeyo ate bongereko ebitabo kati bano abafuluma bagenda kukola ki mu field nga tewaliyo bano babayigiriza. Kati ekyo kyerina okutegeeza nti tekiri national kiri institutional. Kitya? Sikiwa nti buli somero lirina okwemulugunya okwo. Kubanga nze oluusi ntuula mu nkungaana ezireeta report ng'ezivudde mu ggwanga lyonna nga tuziteesaako ku byenjigiriza. Naye eyo report sinaba giwulirako oba gisoma oba okulaba nti bagiwaddeyo
bweba nti ddala weeri nti bwekityo bwekiri walina kubaawo police. Kati police ezikwata ku ekyo ziba ziva mu Ministry of Public Service. Kati public service eyinza kuba ina ebintu byayo bya human resource nga esengeka kye tuyita apprenticeship ne internship. Zina kuba nti ddala emyezi oba ennaku zimanyikiddwa. Kati ekirungi nti mu government unlike mu byobwannannyini government oli akula n'ayingira n'afuuka ofiisa n'akola emyaka n'amala obwa ofiisa n'agenda ku senior. N'amala emyaka ku senior n'agenda ku principal. N'aba ku principal n'agenda akula bwate paka bwatuuka ku level y'ewaggulu. Naye bw'oba okula olina kuba olina ebikukuziza. Naawe kennyini nga bwe tuli walidde emmere kyemanyi. Kati emmere yekuyamba okula. Naye gwe kati bw'obeera ku mulimu kiki ekikukuza? Si kukola ennyo keera n'ogamba nti nahostinze abantu nga 100 omwaka gumu kati nkuze nedda. Olina okukolayo obukoosi. Okweyongerako. Olina okugenda n'osomayo oba postgraduate. Kati n'okomawo n'ogamba kati buli omu aba akiraba nti olina kuva ku level eyo ne weeyongerayo. Weewaawo mulimu abataagala nga ye ali ku level eyo awulira bulungi anyumirwa. Kati bano abasomesa ekintu ekyo kirina kugira muteeka oba police. Bagende beeyongereko. Si kubeera ku eri level gye wasufulumirako. Si kunyumirwa ku level eyo. Waliwo endala ensonga egenda maaso mu ggwanga. Aba debate abazadde bagamba nti abaana bano ddala tulina bawa pocket money ki. Singa Ministry of Education evaayo n'egamba nti bannaye buli muzadde omwana ono muwe pocket money ono kubanga waliwo abaana abasukka nti ye ajja ne miliyoni nga 3 nga n'omusomesa tazikwatangako abaana tebazirabangako nga naye omuzadde yawadde omwana miliyoni 3 pocket money. Ensonga ya pocket money eno gavumenti yandivuddeyo n'eteekako ekkomo. Oyogedde ensonga eyo. Nakubuulidde ku mpisa embi. Abantu b'empisa embi tulinayo n'abantu abalala oba kategori endala abantu abeeraga nga bazadde ojja kutuuka mu ssomero ng'omuzadde yeeraga omwana we yeeraga kyokka okweraga si kyo ekikutwala mu ssomero. Essomero kyakugatta ayina n'atalina okulaba nti basobodde okuyiga baveeyo bafuuke ekirala bayambe ensi. Naye kati amasomero tugafudde kigunda oba kyakweragirako. Kati amasomero galina supermarkets. Si bwe kirina okubeera. Ekyo kikyamu. Nze nga omusomesa ate siri musomesa only ndi social worker. Ntegeera ebintu weweetooloolera ebintu by'enneeyisa. Ojja kuleeta omwana wo ng'omuleese okusoma n'atuuka omusomero nga mwana wo wampisa mulungi nnyo ate essomero ne limufuula wampisa mbi. Litya. Ajja kuyiga okwegomba. Ajja kuyiga okufuna ebintu by'atakoleredde. Ajja kuyiga emize ey'okubba. Okimanyi bulungi nti amasomero agasinga mu Uganda agayina abaana abangi bw'obuuza aba head teacher bakuwe report ensonga ki ezigenda mu masomero ze bafunako report ennyo. Ekisooka kubba abaana babbi, tawulo, uniform, panti, sabuni, bizigo babibbye. Lwaki essomero omwana olina okutwalayo omwana n'ogula padlock
enene okuteeka ku masanduuko buli mwana ne padlock eppikippiki n'olabira ddala nga lwaki ekyo kikulaga nti empisa embi ziri mu masomero. Eyo ensonga esookerwako. Essomero teriina kuleetamu emitendera ereetera omwana okukemebwa. Kyova olaba nti buli ssaawa omwana mu ssomero alina kuba ali bize mu bintu ebimubildinga nga okusoma, ng'okugyayo ekitone, ng'okukozesa obwongo okutegeera o problem solving. N'ate omwana bw'onoomuteeka mu biseera eby'okubeera mu kivulu ayina break, talina timetable gy'agoberera, gino emyoyo eginajja nti bwe mbeera free nina okukozesa ssente. Bw'oba olina ssente ewaka ezo zizo si z'abalala, kubanga bw'oba oziina nnyingi nnyo kola essomero eriryo ewaka, somesa abaana bo kubanga gwe oziina nnyingi nnyo ne pocket money ndaba oyagala kuwaayo obukadde 5. Kati obukadde 5 ita abasomesa ewaka bajje ng'obusasule basomesa omwana wo, kubanga bw'onooba nti ssente ezo ozisiplashinga mu baana waliwo ekibi ky'otondawo, kubanga ne bw'olaba zino engalo tezenkana. Kitovu. Ne bwe tubeera mu nsi tewaliiwo nti buli kimu twenkanankana, kubanga okimanyi bulungi nti Bill Gates teyenkana n'abalala abanene. Ojja kwesanga nti President Trump teyenkana n'abalala. Naye nga buli muntu olina kubeera mu level nti oyambako abantu okuko-existinga. Weewaawo kyekikola essomero. Naye ate tujja kwesanga nti abazadde abasinga atuuka ku ssomero navuze ML, naleese a lot of money. I have money, my wallet, I have no shillings, nina dollars. Naliko mu lukungaana ng'essomero bacollectinga contribution y'omwana ndowooza yali mulwadde ng'agamba oli n'agamba me I'm going to contribute $100, abazadde mu ngalo pa kubanga ayogedde ki dollars. Now I had my phone. When I calculated $100, that's 360. The money I had in my wallet zaali zisinga ki dollars ayogedde. Naye ate nze singa nagamba nti mpaddeyo $5 era owa $, yandisigadde ng'akola ki nga gwe bamanyi nti awaddeyo $. Kwoyita kweraga kati mulimu n'abazadde kwegamba toyinza kuba nti tulina abaana mu ssomero ffenna era tusomesa ate gwe n'oyagala okulaga nti olinga essomero. Teri muzadde alinga essomero. Mwami Kaboya teyaza nnyo teyazege ngenda saba kyolekera omulabi wa Spark TV akadde kaffe katugenzeeko nkute ffe tweyongereyo ne Spark. Neyanziza kyendegera omulabe kwe kutegeera nti gavumenti bw'eba eyogedde ku kintu tekiina okunyomebwa, kiina mwina okisitadinga okulaba nti eno poliisi oba tteeka ddungi oba bbi. Ekiddako ne mugisaba nti twagala kutuula ku mmeeza twogere tulabe nga bwe tunaabitereeza. Mpozi ekisembayo abaana baffe abali mu masomero baddeyo ku mpisa, babeere bampisa ate bagoberere emitendera culture zaffe bwe zigamba nga kati e Buganda ekisakaate kiyambako abantu empisa. Ogwo gube mutendera gwa kulabirako. Buterevu bwatyo Mwami Kaboya bwasobodde okubanga awagwa omuzadde ne gavumenti n'abasomesa amagezi.